ngenda kwogera nammwe abatutte ebbanga nga temulabangako bwenkanya temufunye bwenkanya ate njogere n'abo abatumye obwenkanya era kambabuulire tulina okukomya ekigambo ky'okugamba tusaba gavumenti eta abaana baffe tusaba gavumenti ewulirize ensonga zaffe tusaba President Museveni akole bw'ati tusaba bibere bwe biti no teriiyo ekyo ekintu kirina okukoma awantu we tulina kufuna bwenkanya balina okusasulira ebibi bye batukoze nga Bayibuli bwegamba. Kikakasiddwa di gavumenti emaze okulemererwa ensonga z'Abannayuganda. Ebbanga ddene Bannayuganda bazzenga beekubira endulu nti gavumenti tuyambe, buli nsonga egwawo ne badduka emisinde mu gavumenti ebayambe. Batuufu kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuyamba abantu beetwala. Bannayuganda bawambibwako abantu baabwe. Gavumenti nevaayo negamba nti temanyi kiwamba abantu ekyo kivaawa era ani akikuliddemu. Abantu ne basirika. Abantu babasibwa mu makomere watali musango. Gavumenti negamba tetumanyi ensonga z'abasibya wabula abalamuzi ababikirimu osanga bebamanyi ensonga ezasibya abantu abo. Abaana bavundidde mu makomera. Paalamenti ababaka baffe bagezezzaako ekyo basobola. Balwaniridde ku bantu abo. Naye nga bo olw'okuba nti babaka ba paalamenti babitiibwa era baagala okuyita mu protocol ne baagala okugoberera emitendera nti bayite mu gavumenti tuteese naye tuwa abantu abo. Bannayuganda bo bagamba nti gavumenti tugisabye naye tulaze nti tesobola tutuyamba. Kirabika nti eremereddwa. Akaseera ka Bannayuganda mwennyini kusitukiramu mwekolere ku nsonga zammwe eziremye gavumenti kubanga muzisobola. Gavumenti bwe beeremereddwa ababaka baffe abawansi be twalonda emitendera batutwala nabo balabika balemereddwa. Kitegeeza Munnayuganda gw'osigaza obuyinza obw'okusitukiramu olwanirire Munnayuganda munne eyawambibwa n'abuzibwawo obw'okutaasa munne ali mu kkomera nga yasibwe watali nsonga. Omwaka 2024 gwakwebeereramu tulage obuyinza bwaffe nga Bannayuganda tulage nti eggwanga lyaffe tulyetaaga. Okusasulira ebibi bye batukoze nga Bayibuli bwegamba kubanga Bayibuli yetengeredde eringa nakugamba Bayibuli Katonda alinga amateeka ga ku kkubo. Bateekawo oluguudo ne bakubuulira amateeka ng'oyiga ekidduka ne bakuterawo obupande ku kkubo bo ne basirika. Ebisigadde oba gwe limenye leero oyinza oddimenya n'ogenda successfully n'ogenda oyisiza watayisikanga naye ejja ne mwenyiga isimu n'oyitawo n'ogamba my God kwolwo ogenze. Naye amateeka g'ekkubo gakugamba wano toyisizaawo toyisa kati gwe yisa. Bw'onywa tovuga gwe bw'onywa vuga etteeka ligamba bw'onywa tovuga kakati toyogerera ku ssimu tobeera ku ssimu ng'ogira ki ng'ovuga. Osobola okukikola olunaku ewiiki omwezi naye one day era bagenda okukola bwe bati nti anti yabadde avuga ecupa n'egenda yagenza olinnya buleeki ng'ate alinnya ku cupa kakati era ecupa yasangiddwayo naye ye bamutemyemu butemi naye omutwe gukyabuze. Etteeka ligamba bw'onywa tovuga. So obwenkanya buteekwa Museveni bateekwa okusasulira ebikolobero byabwe. Bwe tugenda okusoma olunaku lw'olwaleero katusooke tuwumbewumbe wiiki nga bwebadde mu kigambo kya Katonda then olumala tugende tuwumbewumbe wiiki tugende mu kigambo kya Katonda then tuwumulemu ssaawa 5 zennyini ngenda beera wano. Leero nja kukwata obudde kubanga ngenda kubaawo bitono nnyo bye ngenda okubanga mmaliriza naye don't miss today. Eno yegenda okubeera vidiyo y'omwaka kuba erimu amawulire erimu biki erimu ebibala erimu ebintu bingi nnyo. Mukama bawa omukisa. Olunaku lwali olwa Sunday olw'okuba yali Christmas ng'ennaku z'omwezi 25 zaali 26 ng'enkeera 25 ku Monday twatandika episode ze twatuuma obulumi
obuli mu struggle oba oli awo n'okunyumirwa okuli mu struggle naye twafokasinga nnyo ku bulumi obuli mu struggle twakijja ku kuzaalibwa kwa Yesu kubanga ye yali season nga Yesu teyali mwana nga bw'abeera omwana Yesu yali change Yesu yali ndagaano era okujja kwa Yesu kwaleeta ebintu bingi kwalumya abantu bangi abazadde bangi baziika abaana baabwe nga banoonya Yesu kati kankubuulire Museveni ebyo bye yeeraguzalaguza yakitegeera obudde bukyali ne bamugamba omuntu ali kujjako aliba artist aliba muyimbi oba munnakatemba bakimubuulira obudde bukyali mu process eyo waliwo abantu abafudde waliwo abayimbi tosobola kukikkiriza nti basudde Museveni yatta basudde mu accident mu myaka egyo Museveni yali amaze okufuna obunnabbi obumugamba wegendereze nnyo artist ali kujjako Museveni yeeraliikira ba artist Museveni yatandika laba oyo omusajja Senkubuge bwajja najja n'amwesimbako mu 9 n'amusiruwaza okutuuka okuba kati nga Senkubuge siyaza akola ne full figure Museveni n'amuyita n'amuzza ku bbali n'amuwa omusimbi n'amusiruwaza oyo Senkubuge siyaasa musajja mugezi naye Museveni yali afunye obunnabbi nga bamugambye gwe omuntu ali kujjako aliba artist agenda okujjako tosobola kikkiriza waliwo omuzannyo ogwazannyibwa abo abasajja bakayimbira dramators nga bazannya omuntu gwe baatega omuwala eyamusiiga siriimu nga bazannya fire bongole lutaaya okimanyi nti omuwala omunyarwanda eyasiiga fire bongole lutaaya siriimu Museveni ye yamumutega mugenda kuwakana mukimanyi nti basudde Museveni yatta basudde mukimanyi nti Museveni yatta Kafeero bamuwa obutwa ne bagamba mbuno siriimu nga Museveni ali mu kunoonya artist oyo gwe bamugamba agenda omujjako batta Kafeero mutabani wa Museveni oyo ye yali chief Mona genda yokinoonya nga abo bonna banoonya egundi obuufu bwa artist Museveni yeekengera Sematimba n'akwata Sematimba n'amuwuddisa n'amusiruwaza bw'atyo kuba Sematimba yali alina ligase ng'alina erinnya ne bamwanguyira basooka mumuteekako kintu eky'emisolo ne bamukuba bbiiru empitirivu ennyo Sematimba n'asooka n'atoloba n'abasajja eno nga bamutisse oguyinja ne bamugamba jangu tugende wa pulezidenti kyokka kye kisobola okutaasa Sematimba n'agende wa Museveni ne bateesa Sematimba yakugenda okujja kati mwana ndi wano ne Museveni nanyini sente mwana Museveni kati mwana Sematimba Museveni yatya Sematimba okusobola okuteeka Sematimba mu trap ne batta Winnie Makumbi eyali chairman wa Lubaga ne bamuwa obutwa n'afambulaga bwe yagwa mu kiyigo n'afa ne bateekako by elections Museveni n'agamba Sematimba yingira bwawo kubanga ndabo olina future yingirawo ku kadi ya NRM kubanga kati gwegwe ng'ayagala kumukyayisa abantu Sematimba n'alyoka yingirawo kikati mwana ndi wano ne Museveni nanyini sente mwana tendine nanyini sente mwana naye nga Museveni atidde anoonya artist agenda omujjako nga Sematimba yatandika CBS Sematimba yaleeta olunaku lwamwe Valentine nga ye yagiteekamu amaanyi e Uganda ye yagiagazisa abantu ye yagitunda n'agenda akola Super FM Sematimba wammanga alina ligase abasajja ne bamutta indirectly yagenda okujja mu parliament
ngajja ne kopagalo alwa mutabani wange ye yabuuza mama we ni mama katugulima mama nawe kakati guli gutulaba banunga nga basiiga emimwa ne bateekako bwe bati naawe oteekako bwoti namuteeko namugamba kola bwoti mama kola bwoti Sematimba ali mu parliament oli omwana agenda kunyononera omukazi bannaye yamugamba mama naawe siiga ku mumwa wakiri wamawulira tugende mu maaso awo wonna nga Museveni anoonya artist gwe baamugamba ng'owaffe akwekeddwa Misiri. Malayika yajja n'agamba Yusufu omwana mujje wano omutwalo omukweke Misiri. Ng'omwana akwekeddwa Misiri kafero ku mutwe atu basudde ku mutwe atu bani ku mutwe atu Sematimba ku mutwe atu mulindwa muwonge atu mulindwa muwonge ayina we yekiikira Museveni ne bagamba naye alabika yono bebekulu amasasi mu kugulu twa navyo ne bamugobera katono bamusaleko omutwe nga Mukama yagamba Yusufu omwana yesoko mukweke mu bikoola Bayibuli terimbangako oli omwana Eben takyafugika bannaye nze nkubuulira namugamba ne mami naawe tulaba ekintu wekibera ekintu kati wamawulira ngezako okuddamu okujjirayo ekyawandiikibwa kino kye twasoma twasoma Matayo essuula 1 ne Matayo essuula 2 ku lunaku byonna njagala mbizingire wamu. Omwana owaffe omununuzi owaffe Mukama n'amukweka Misiri ba artist Museveni kye yabakola abasajja bakayumbira drama actors bazanya omuzannyo ogwa fire okumutega omukazi Omunyarwanda yalina Sirimu kayumbira drama actors. So struggle yaffe Mukama yagimanya. Herode n'agamba abaana bonna abalenzi battibwe. Abazadde bangi baziika abaana olw'okuba Herode alwanagana ne change, alwanagana n'endagaano empya. Tetuliwo lwa nsobi, tetuli mu nsobi, ali mu change toli mu nsobi. N'okubonaabona kwe tubonaabona si nsobi, kubanga omusajja yali apulaninga kutwala ggwanga. Yatuuka ekiseera Museveni n'amanya nti eggwanga ndimaze. We yalowooleza nti eggwanga alimaze. Herode yatta abaana n'alowooza nti n'oli atuwa kubanga yamuttira, kubanga yagamba okuva ku myaka bwegiti otuuka ku myaka bwegiti bonna baffe. N'amanya nti amuttiddemu. Ayinza okuba nti yamumanya bumanya nti yono naye amusse. Naye owaffe yali akwekeddwa mu bikoola. Nga tosobola na kutegeera nti yeye, nga tosobola na kumulowoozaako, nga bamudistancinze ali far away from kye batya. Naye olunaku kwalinga kutemya kikoowe bw'ati, okukola bw'ati, bannange nga yooyo bulijjo gwe banoonya naye nga kati takyakoonekako, nga yooyo naye kati nga takyanyeenyezebwako, nga yooyo yennyini naye nga akaluba, kubanga Mukama yali amaze okumuzimba. Kati temuddawo ne mugamba mbu tuliwo mu nsobi. Tetuliwo mu nsobi. Eyo Uganda senga yaggwawo dda. Museveni n'aziba amakubo gonna, Katonda n'atuggulira ekkubo lya social media. Twandiyisizza information okutuuka ku bantu nga information yonna etambula e Uganda yiye. Okujjako gy'abaawadde ekkubo okuyitawo nkuuka. Banaye mujja tusabe Katonda atambuza bigere bane mu mutuwako ku TikTok. Bale temwerabira okutuwa Katonda nga atambuza ebigere e Uganda. Oba musajja mutono nnyo, oba munene nnyo bw'atyo, oba muwanvu mbwagenda atambuza bigere okujja e Uganda. Ebyo ebimesejje eby'ekisiru byo baabiwa ekkubo ne biyitawo. Kati twandibadde tusisinkana tutya.
twandijjewa twandibadde tukikola tutya kakati tuzanyisa tasekererwa Katonda asasula ani ajjukira olwo oluyimba Drake Sekeba mwe mwalaba ku WBS program vumbula tasekererwa Katonda asasula awo ngatenze enva waawo noli omusajja yali abuuza ebibuuzo kakati wabalabye nga bakola batya kakati gwe bw'obalabye nga bakola ekyo gwe walowoozezza watyo kati bwe walowoozezza bw'otyo wazizzaako ki ate bwe wazizzaako ekyo kati ate kiki ekyavuddemu Drake Sekeba now njagadde nkutemeretemere nkulage nti Katonda takola nsobi juzi twasoma ekyawandiikibwa nga Bayibuli egamba nti senga Katonda teyatulekerayo kintu twandibadde nga Sodoma ne Gomora kati si nsobi okubanga olwaleero kino weekiri si nsobi okubanga kati leka mbabuulire kino kyekimu ku bye ngenda okuyogerako eri leka nkireke lwanki nkisomola wire kireke wamma kireke wamma wire nkirese ye bannange ati naye embeera ekiki kagamba kubusi zanoze kubusi zirabika zinoze walla so okulumwa tujja kulumwa okukaaba tujja kukaaba naye already endagaano empya ezini pulesi tokyasobola gizzaayo endagaano empya tokyasobola kugizzaayo kubanga eyiyo omusaayi Museveni ayiyo omusaayi nkugambye Museveni atandika okwekengera abayimbi bakafero bonna kafero naffe nengamba mama ne lwaba siriimu amwangu yati omuntu alina ssente bw'atyo ng'abaavu abatalina ssente weebali bane siriimu alumye kafero anti munaye buli wabadde ateeka ekikaali buli wabadde akuba endongo ng'alinawo omukazi wabadde akuba endongo ng'alina omukazi Museveni alina gavumenti yonna nga waali kafero yalina ssente taso yaliwo waliwo abasajja tukuze waffe nga waliyo abantu abalina siriimu nga tuli baana bato nga be batusomesezaako siriimu n'olwaliro bakyaliwo ewaffe bunjakko waliyo omusajja ate nno muyita jjajja wankima nti bebazaala mama waliyo omusajja bamuyita Mbego era bw'anywamu bw'ati yeewana agamba siriimu tata kasitoma siriimu yamujja mu myaka gya ale 90 nga batugamba alina siriimu n'olwaleero Mbego waali Kigundu Mbego era bw'anywamu agamba siriimu tata kasitoma ye nga waali ate nga mwavu kafeero omugagga yafa awo wonna bali balwanyisa kyenyi balwanyisa omwana naye omwana yali akwekeddwa e Misiri twebaza Katonda yagenda okudda okuva e Misiri okukoma waatu erage ng'atuuse mu kigera kyennyini Herode nga talina kyayinza mukola tewali kye bayinza mukola kuba Katonda yamutuma ali naye so obulumi bungi ku sayidi eri ate n'obulumi bungi eno ku sayidi y'omwana nti Yusufu akuza omwana gw'atamanyiiko mayitire maama nkugambye kolo twasinga nnyo okusoma ku Yusufu nga musajja wattu Yusufu abadde agenda kwogereza omukazi bamaze okutegeka ebintu byonna bituuse basenga bamaze okukwatagana simanyi ne bakojja beeno ne baani okugira bwe kuti ng'omuwala alina ekintu n'agamba kamulekewo mu kyama nga sibagambye kanteme butemi aba agenda kutema ne bamuyita gwe Yusufu nkulaba kyotema yali agenda mulekawo mu kyama nga tabagambye bagambe bugambe yiye droni yamuwamba ate kiki essimu nga teriiko malayika namugamba tulina wogenda kwekweka beera mu kintu ekyo tuva mu kintu ekyo kintu kibeeremu obulumi obwo nakuddayo okumatiza basi ate nno kirabika senga ye yamugamba naye omuwala gwogenda okuwasanga mulabye alinga eyasoba omuwala yasoba gwe tomulaba omuwala yasoba kati ate alina okudda okukakasa abewaka naye munnange kituufu yasoba naye you see
you know the Holy Spirit. You know the angel came. Angel came. How? Ntia munange angel, you know, you see. Nebagamba gwe nogenda gweddalu nayimirira wo yekanga taina na ayinza kumusemba. Twali ayinza kumuwagira. N'abali bagenda omuwerekerako ku mbaga bonna ne bamwegana okola otya ekive bwe kityo. Totukuba bisirani naawe, totukuba bisirani. N'obwo obulumi ne bubeeraawo. So endagaano ngejja, endagaano empya okutula endagaano enkadde si kintu kya kusaaga. Era bannayuganda muyimiridde nnyo mu abasobodde okukimanya ne muyimirira. Mukumye kando mu nzikiza impitirivu naye ne mukuma kakando kakola ekitangaala kinene nnyo mu nzikiza ennene. Katonda omulungi ow'ekisa abawe n'omukisa. Radio, ensonga za radio ezo sinaba zigendamu nnyo. Naye ne radio naye ayinza okubanga naye ebyo bye byamutwala. Radio ayinza okubanga naye ebyo byamutwala. Naye nkugambye fire Bongole Lutaaya, Basudde, Kafeero, Bebekulu okubwa amasasi, byonna nga Museveni anoonya omwana. Oyo gwe bamugamba aliko emunyenye. So olw'omukaga olw'Esande n'olw'Emmande mbiwumbye lumu. So olunaku olwaddako ne tugenda tusoma ku lunaku olw'okuteebwa n'okusumululwa. Nga Bayibuli egamba Yekoyakini yasibibwa emyaka 37 ng'ali mu Babiloni bamusibiddeyo. Naye ku lunaku olw'25 olw'omwezi ogw'12 ekyo twakisoma mu kitabo kya Yeremiya essula 52 okuva ku lunyiriro lwa 31 okutuuka ku lwa 34. Nti ku lunaku olw'25 olw'omwezi ogw'12 ne basitula omutwe gwe ne bamujja mu kkomera ne bamukyusa n'ebyambalo n'entebe ye ne bagikyusa ne bagigulumiza okusinga ez'abalala. Bw'atyo n'ateebwa okuva mu kkomera Kabaka Yekoyakini. Tusobola kubanga tusibiddwa ebbanga ddene, naye waliwo olunaku lwekigenda okukuta oludde mu buwuulu, oludde mu bwakadaama, oludde mu bwasingo, oludde mu bwavu, oludde mu buki. Kyolina okukola kimu, 1 mu bintu by'okola tojjanga mu Katonda. Va ku baamalala abayogera bye boogera abaamalala. Nalabyeko waliwo omukyalo omwe yagamba ye takkiririza mu Katonda, akkiririza mu kukola. Kubanga bagenda mbu ne bakola simanyi mbu ne bagenda batandika osoma nga kuliko n'abazungu, simanyi baali abantu 20 bamaliriza 5 ate ye yabasinze, kati amagezi ge yeesiga. Muve towuliriza baamalala bye boogera. Waliwo n'omuwala yeesalako amabeere yenna mbw ayimirira bw'ati. Beera banaye tusanyuse nnyo. Mbu naye takkiriza mbuno waliyo Katonda. Mbu yeye Katonda we. Abo abaamalala tobawuliriza. Era bwe bakuyitanga togendayo, era ne bye boogera tobigenderangayo. Ani afudde? Gwe gamba gwe sijagala bintu bitumwita wano bintu kuva mujja kunzija kwa no video nga gundi tenaba kujja. Nyino omuko gwe nninda muli wano mubikaabika. Now, so waliwo olunaku olw'okuteebwa. Waliwo olunaku olw'okuteebwa. Twasoma mu Yeremiya 5:2 n'okuva ku lwa 31 tuba ku lwa 34. Obudde nga bugenze. Eyo bwe twavaayo twagenze ne tusoma nga tugamba abatalaba
yesaawa balabe abatawulira bawulire kubanga waliwo ebintu ebimu ebiyitibwako abantu ne babanga abatalina maaso ne tugamba baba tebalaba kati balabe kino twakijje mu kitabo kya John chapter 9 from verse 1 waliwo omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso nga talaba n'akula n'abeerawo nga talaba naye ng'ovudde ku muzibe w'amaaso ne ku mulundi guno waliwo omuntu amaziga gaaki Kipuragati afudde ki okay tujja biraba badde sinabadde manya Bayibuli egamba ensi yonna ng'ejulira nti omwana omusajja ono yazaalibwa muzibe naye olunaku lwakya n'alaba. Kwolwo twayongerako ekyawandiikibwa kya Samwiri ekisooka essula 17 nali njogera ku maanyi agali mu kulaba oba mu kuwulira ng'ebyo bye byokulwanyisa ebisookerwako omuntu Mukama bye yakuwa. Bwe twava wali Kole yazaalibwa nga muzibe naye twajja ku Dawudi nti ekimuyingiza mu lutalo lwa Goliyasi okuyimirira okuba Goliyasi yalaba ate n'awulira ebigambo Goliyasi bye yawulira Goliyasi bye yayogera n'alaba okutiisatiisa n'alaba n'okutya kwa Isirayiri n'ekiku kwa Sawulo n'abasirikale be kyaleetera Dawudi okusituka okukola kye yali alina okukola okuweesa Katonda ekitiibwa. Kati oyinza okubeerawo ng'oli munnaddiini nga gwe otukulembera oli kitaffe mu Katonda naye ng'obulamu bwo tolabangako ng'oli muzibe w'amaaso. Abamu ku bo bazibe b'amaaso kwolwo ye yali ensonga enkulu mu politics w'olwo. Waliwo ebintu bye tulaba bye batalabangako ebituluma tebabimanyi. Waliwo ekisaawe kye balimu nga bamuzibe tebalaba nga balina okulaba balina okuwulira